omuntu asobola okufuna obuwanguzi ne businga okutegeera kwe. Kyova olaba abazungu bwe balaba omuntu yenna ali famous, afuuse famous, oba sports person oba musician afuuka famous, abazungu automatically companies weziri zijja gy'oli ne zikugamba ffe tugenda kukumanaginga as a must, osobole okulaba nga zikutaasa obutafa. As a must. Osobola okufuna ssente n'ozikuba ekigwo oba ne zikuba ekigwo. N'ofuna biliyoni ya ssente yali asobola okubuuza nga tokyabuuza. Yali alina emirembe ne gikuggwako. Eriyo abantu ng'ekizibu kyabwe ssente nnyingi ezisinga okutegeera kwabwe zitya. Omuntu muyinza okuba nga abadde mukwano gwo, mutuulawo ne mukyatinga ne mukola ki, n'afuna obukadde 600. N'abanga ne bw'atuula obutuuzi bw'ati alaba bazitwala. N'ayingira ebbala n'asasulira buli muntu. N'agula emmotoka n'agiteekako erinnya lye. N'akola ebintu mu kiseera ekyo nga byonna birwanyisa ye kennyini agudde olutalo ku ssente ze. N'azirwanyisa agenda okuddamu okutegeera ng'alina akakadde ke yamanyiira okukkakkana nako. Awo ng'emirembe alina n'okubuuza asobola okubuuza. So ssente zisobola okukula. Kati bali abazungu kye bayamba ba celebrities baabwe oba abantu abali famous. Omwana asobola okuhitinga kye bayita jackpot nga Usain Bolt. N'afuna deal za company zimusayininga nga muto tabadde na ssente ne bamusayininga n'afuna biliyoni ya ssente oba miliyoni ya $. Bamuyambako ssente ezo obutamwonoona ne bamukwata ne bamugamba kakati osobola okuinvestinga mu stock exchange, osobola okugula hoteeri eno, osobola okukola kino. Bo ba business consultants bamureportingira bu reportings ba Messi nga bw'olaba ba Messi nti alina business manager, alina doctor, alina ki. Kati wano ffe tetubifuna olw'ensonga twekolera buli kimu. Waliwo omuzungu yagamba waliwo omuzanyi yali Arsenal bali bamuyita Ebbuwe ye yavuwala n'addamu nayavuwala. Omuzungu omu ku Sky Sport n'agamba the problem with Africans ajja n'asambira mutima nga Arsenal oba Man U oba Liverpool wawa n'afuna ssente naye obuzibu bwe balina ne ku club bwe balaba yayagala akube ewaka amanye ennyumba yawedde, yayagala akube ewaka maama yalidde ki, byonna byonna nga biri ku ye kyokka alina no concentrating akole ki asamba. Kati bagenda okumaliriza nga ali strained aweddemu tukiyita accidental success, okufuna obuwanguzi bw'obadde tosuubira. Abavubuka bangi babufuna n'afuna ssente. Ogenda okulaba atambudde mu bulamu tamanyi kyakukola, n'abeerawo n'avuga ku motoka n'abeerako ku bakyala nga bamwetoolodde. Mulwana yavuga emmotoka wano, sisuubira nti yaliko erinnya lye. Si kibi okuteeka erinnya ku mmotoka ye, naye sisuubira nti yaliko erinnya lye. Ndowooza ne pulezidenti yalibadde avuga emmotoka nkuliko erinnya Museveni, ne kabaka twali muteereddeko erinnya kabaka given their positions. Naye abaana bafuna obuwanguzi nga tebamuteeseteese ku managinga buwanguzi. Obuwanguzi ne bubeera buzito nnyo okumusinga. Kyova olaba nti nga bwe tubadde mu lockdown eya ba celebrities bangi bafunye okusoomooza kw'amaanyi. Lwaki? Omwana abadde agenda ku weekend n'afuna obukadde 3 ng'ali sure ajja kukuba akube wano akunganye obukadde bumeka nga bwazifunye bwazirya. Tutuuse mu kiseera nga tebasobola kukola bivvulu nga tewali ssente kubanga tebayambibwa bangi nga tebayambibwa. So nga ate bwe baba bayambiddwa akaakamu akamu kaafuna. Waliwo abantu boolaba nga beezimbye nga ze yeezimba akamu akamu, kitegeeza embeera yamukunyaako n'aba nga kyakolerera akimanyi.